bammemba awamu n'ebikozesebwa byonna byagenda okukozesa mu ofiisi eno njagala kubimukwasa mu butongole addukanye emirimu gyaffe nkwagaliza okukulembera abalundi mu Buyikwe district okubakulaakulanya okubakubiriza okwagalana okukolera awamu n'okwagala Ssaabasajja Kabaka n'okwagira gavumenti eri mu buyinza era n'okwagaliza bannaabwe ebirungi nga byeweeyagaliza. Ekisinga okunnuma oyogera mu lulimi Luganda ng'okimanyi toli Muganda gwe Sseeguya Muganda we Charles Muvawala zonto gamayinga zonto ali mu America. Charles Muvawala katoba ye yamyuka akulembera yuna ye Bukenya. Charles Muvawala Bukenya zonto ye Muganda osimanyi ubono ono mukulu Kayibanda mukulu oli ye Charles Muvawala zonto Bukenya ono ye Sseeguya ne yakulira abalo n'olyango obusungu bukuluma mukole enkwe ez'okusaanya abasajja n'abakazi ne bazzukulu baabwe abaabaleranga mulemeddwa ensi z'ewammwe kati ono yakulira abalundi mu Uganda n'amanya balina ga Kiganda. Mu memorandum of understanding gye basomera bye bino ebintu erinnya bina lyagganizi gwe Sseeguya kale ate kikunonooza abalundi nga Burundi nsi yeetongodde kwata bulungi ensawo zo odde wammwe Burundi naawe yeyita Omunyarwanda kwata ensawo yodde wammwe Rwanda musigale mwogere ennimi zammwe muve ono ye Sseeguya ye mukulu wa Muvawala Charles Bukenya gumuyita zonto ali mu America. Ono ye mukulu woli naye amanya balina ga Kiganda enkoko batudde enkwe kulukwe mpaka kulukwe naye ng'ama era oyagalira Abaganda bulina enkwe nobabuuza buli ayogera Oluganda abeera Muganda buli yeetuma erinnya Egganda abeera Muganda. Mwana kakyali kano kanyiizizza nawulidde nga njagala kufa. Kubanga Museveni kyayagala bino byonna bateeka wansi Buganda n'Abaganda slowly bagenda banyiga bwe mba temusobola kwevaayo kwerwanako kubanga atudde Mengo is part of that group which tries to oppress Baganda in Buganda using their own tools, money and properties. Mayiga omusajja Omunyarwanda akozesa ofisi ya Buganda, ensimbi za Buganda, ebizimbe bya Buganda okusanya Obuganda ng'ali mu Buganda ng'asanya Abaganda. Minister naimira n'ajolonga Kabaka n'amukola bw'ati gwe n'osirika toyogera. Oli najja nawe omula Kabaka n'amukola bw'ati najja n'oga nti nze bazze okwetonda nzikiriza nga nze gwani akkiriza gwani okumala egobye mu kibya. Wikyero kennyini omukulu ono Omunyarwanda afutobadde Mengo yakyusizza eddiro lya Kisekwa oba kooti ya Kisekwa ye neewulira bwe yawandiise Obwakabaka bwa Buganda Office of Buganda yagambye ebbaluwa esoma Obwakabaka bwa Buganda Kingdom of Buganda Office ya Katikkiro Office of the Katikkiro Prime Minister ekiwandiiko eri bannamawulire mu kulangirira olukiiko olw'eddiro lya Katikkiro olujja embuga ya Kisekwa. Era bwe yabadde awandiika mu kiwandiiko kye bavuga ati Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa liido lya Kisekwa. Ye wansi n'asayiningayo Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge kati ate Kabaka yasiimye lwaki tasayininga
enkakasa balonzi baba alonze nti Ssaabasajja Kabaka asiimye. Mugende ku mitimbagano gyabwe okuli gwa BBS n'ogwa CBS bawandiiseko Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa eddiro lya Kisekwa. Naye wansi ewali enkakasa balonde era nga n'abalonda yalina okusayiningawo waliwo Wasanya Salonga Mulengejja yawandiise. Era mulya mutambuza emitwe Abaganda kuba Ssaabasajja Kabaka bamuwamba. Gigenda myezi egyetoola talabikangako wantu wonna kubanga onaasobola okuwandika ekintu kyonna. Tolina buyinza busobola kulondwa muntu yenna mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alonda bamuweereza. Kubanga onaazimba political structure ye mugaanyo gitegeera. Enkuba gye baakuba Beni Kiwanuka omugenzi kati ayinza n'okuba yakombi yatukulimira Abaganda yenkuba gye bakumulwa Kyagulanyi Ssentamu nga bakozesa Mmengo yennyini nga bakozesa Abanyarwanda bali Mmengo. Yiye ebbaluwa. Ozamu tegedde bulungi nnyo. Tebaayo muntu n'omu akulimba obigenda mu maaso mu Buganda nti Mayiga tabimanyi. Ssaabasajja Kabaka muwambe gye baamuwambiranga obunyolo gwe nabazanyidde wiiki yonna gye baamukwatira bubajjira muteeka eyo tanyega ne Ssaabasajja Kabaka bw'ate bw'ali. Onaakola buli kimu. Eyo ekitundu ekisooka kiwedde kati tugenze ku general politics. Era vidiyo etandise. Tugenze ku general politics video etandise. Tutandikidde wano. Nga twolekera akatubagiro k'ebyobufuzi k'essimanyi gye kanaakomekkereza. Era tulina okwesabira ennyo nga ffe Bannayuganda abaagala enkyukakyuka kubanga ekijja naffe tetukimanyi. Ng'oyagala okuza omwana ekiwowongole wattu kigambe nti gw'oli nsikira. Olijja kuba omaze okulera ekiwowongole. Kijja kujunya buli muntu yenna nga okyalaba. Ebigambo by'omusajja omuyiiya era omutetenkanya omukooloobi yabiyimba bituukirira bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa Segamwenge Dere Drinking General oba Genetically Modified General okukka omutimbagano gwe ogwa X n'awandikako ebigambo ebirumba. Ekitebe ky'Amerika n'eggwanga lya Amerika bino bimuzaalidde akabasa watuyanira n'ebigere katono bivemu enjala. Nabagamba nti ekinula ennyana wattu kiva mu kibeere ate ng'era ennyana bw'ogirekera n'eyonka amabeere amangi nga gwe togezezzaako kama mataago ennyana eyo erwala amakebe. Omwana ono mulwadde w'amakebe asaana okutwala okuggyamu amakebe gano ng'obudde bukyali nkiddamu ekinula ennyana kiva mu kibeere. Lwaki kiva mu kibeere? Nti ente yonna ekamibwa ku makya n'akawungeezi wabula nga tennakamwa esooka nerekerwa ennyana yaayo okujja ogiyonka. Bw'oba tofuddeyo ennyana eyo gijja ku bibeere bw'enywa amata amangi bwattu erwala amakebe. Muhoozi yalwala amakebe. Bwe bulwadde obuluma Muhoozi. Naye obwo amakebe ge yalwala ga Nile Special Lager, Uganda Waragi, Kibuku, mwenge muyitirivu nnyo mwe mulina omwenge Omuganda byonna yabirwala. Wetwogeredde essaawa zino omuvubuka ono atuleetedde ebizibu olw'ensonga nti ensi zitandise otulaba tolekedde ensi etagenda kubanga erimu emirembe. Nti omuntu wabeerera ng'aga nti yaduumira amagye naye ng'ate mu kuduumira amagye asobola okutandika okwogera ebiga bisobola okuvaamu akabasa ne kaleetera eggwanga ebizibu nga bassaalumanya ne bannaalumanya bonna balugendeddemu. Mu nteekateeka gye balina nga balaba tebalina gye balaga bataddemu ensimbi okuteekawo diversion ku diversion ezibafuukidde ekizibu. Ndi wano bategeeza buli kyolaba ku social media kyonna diversion. Njagala okwebaza mwenna abaana ba People Power, abaana ba National Platform abaagala enkyukakyuka nga mulimu silent muntu. Mwebale kati kusoma diversion buli omu agenda funa diguli oba diploma njibawe kuba mwakolifayinze wabula mubulamu akantu aka. Kanodu ditekita kokka kakyabasika nnyo simanyi lwaki nodu zibasikiriza n'okuwemula ebisigadde byonna mubikuguse naye kati sabujekiti bbiri zibatawaanya eya nodu
n'ey'okuwemula ezo subjects ngenda basaba mu ezo subject muzi perfecting noduzi zireme kubajja ku mulamwa kubanga ezo diversion mugenda kulaba noduzi naye noduzi zino zirimu bibiri 1 noduzi zino zibajja ku mulamwa naye ate zoono n'ekitiibwa ky'abakyala abazikola bonna si baana banzola ya Uganda bonna bafu bazibu what nade cement ono malayo omuto owayanga generation ono muto amanya ge simenye kusoye kushemererwa ono simego mwita pretty Nicole malaya muto ne mukulu mbirowoozo ne wakabano amanya ge simere yoye kushemererwa kasanda simye kuso nenfa nakadengulu kati wolabo simye bugi because gloria bugi wakabano nabalabona bagenzi batano bizibona bakabano kubanga tebaswala gwe mulimu gwabwe naturally kwetega kutegululwa bote bafaayo kwetega kubategulula tebafaayo kati gwo mwana omuganda asubira okufumba oba okuwasibwa bonodda mu kubanga kati batonda kategera ogenda kusula lula banyabo de basebo musomye kye bayita diversion zibadde nyingi nyo weekend nengenda basaba diversion y'okuwemula ne diversion ya noduzi mu qualifying mu tujja kuba tumaze mu 7 okumukwata entegetege mwabuse diversion ya Mayiga ne Kashumba ne mubuke ya ono eri abakozesa bino ebyokulugudo lw'Nakawuka ne mubuka sime bunoduzi obwade n'ebintu bingi nyi byadibisi mwebali kukubuka mu diversion naye mbasaba mu qualifying mu diversion z'okuwemula muziveeko neza noduzi mujja kuba mumaze ebisigadde byonna tujja kutambulirawo kati tusimbudde gobe namu na Uganda nga tolekera akaseera kakatabaga k'ebyobufuzi ndi wano okutegeeza mu nkola enekusifu yose gyalina ey'okukendeza bannayuganda kubanga ensimbi yazirya ez'omusajja oli nannyini kalimagezi ez'okuba nti bakendeeza ennamba y'abaddugavu mu nsi 7 sente zino yazirya kati akukozesa ejjinja limu okukubisa ebinyonyi bibiri akikozesa okusasula ebbanja ly'omusajja oli ly'okkendeeza bannayuganda wepo n'okkendeeza baganda ng'ayita mu kubasibaga n'obbakuba eddagala effu twalwana naye mu senyiga 19 yali agenda okuttira abaganda obamala ku planet Uganda nakati nabagamba abiisa mu ddwaliro mu kugema mukola kikati waliwo kye bagenda na post nagikoze yose litibahabulwa litabayisira mutabani wa Kalekezi ng'akozesa ekitongole kye kya Chieftains of Military Intelligence bayingiza obukadde 5 obwa doozi z'obutwa nga zino zigenda kuyita mu kirwadde kiri kye bayita monkeypox vaccine mu mpulirize bulungi nnyo yose litibahabulwa ng'akozesa ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence bayingiza doozi 1,500,000 ez'ekirwadde kiri ekya monkeypox nga zino zigenda kubanga ziteekebwa mu Buganda okubanga babagema forcefully mandatory okubanga babagema okutandika ne week etandike next week mutegere bulungi nnyo kanka basomere mu luzungu abasigadde munaakevunulira kagamba bwe kati same way in conjunction with State House they have imported 5 million poison doses of monkeypox vaccines, which government concocting to outbreak to force mandatory vaccination starting next week. We are continuing to make more poison monkeypox vaccine as from here at CMY headquarters in Mbuya, Kampala. Please warn the general public not to be vaccinated. We have directed Minister of Health led by Jen Achen to call a press conference this week to order the mandatory vaccination program for next week. However, we will not be vaccinated. We will be in prison 2 years or pay a court fine of 20 million. Nchomuntu yenna nabatakiriziddwa kano kankogere mu Luganda anabata aganye okumugema ku kifuba wakutwalibwa mu kkooti asasule ensimbi eziri wakati w'obukadde 2 ku 2 oba okwolekera ekkomera era mu birinde okujja nga bwe bifulumizza bayinza obutabikola nga bimanyi bulijjo nti ffe mu kudibaga ne tulinayo tukwatira nsawo tudibaga na buli kimu ne tukidibaga. Alright.
kati gwe muganda wange ali eyo agamba nti oli independent nga ssente z'omwomusolo ziri mu kwonooneka bazibba ensene ogenda gikonkulamu kera ogenda kubeera luddawa Owekitiibwa ennyo Joel Ssennyonyi yalambudde ku kkolero lya Sugar Works bayityatyaka erya Salimu Sale eno personal project ya Salimu Sale ng'akozesa omukyala gwe nayogerako omukyala omusumaali gwe bayita Amina mujjukira omukyala gwe bagamba omusumaali abeera mu bajeti ya Uganda yale nga bamuteramu ssente z'okukola business Joel Ssennyonyi yagenzeyo factory business yakabeera mu budget emyaka 10 tefulumyangayo wadde empeke ya sukaali bakagiinvestinga mu billions 5 n'omusobyo ayogera omwamagamaga naye nga ndabagamba dde omukyalo yambi n'omusumaali relative wa Salimu Sale buli budget oyo mukyala amena Salimu Sale aforcinga gavumenti okuwa ssente y'omukyala factory bakakolera emyaka 10 tennafulumya wadde ekikajjo wadde sukaali naaka ettaka lyabwereere ebikajjo byalina okusimba ne factory gikola myaka 10 tennafulumya wadde empeka ya sukaali Akuli oludda oluvuganya mu Parliament wamu n'olukiiko lwe olw'ekisiikirize basibye mu disitulikiti ya Mulu okukebera ku mirimu gy'okukola sukaali mu kampuni ya Tiak Sugar. Ono asobodde okulambuzibwa ku mirimu. Oli abyabagambe nti you mean all these structures you think they just came from heaven and go and come down nga bumanyi arrogance y'abana abantu balina arrogance oliko public funds and you answer arrogantly someone officially who came to inspect the work which started 10 years ago and you kanka badilemu uyo Akuli oludda oluvuganya mu Parliament wamu n'olukiiko lwe olw'ekisiikirize basibye mu disitulikiti ya Mulu okukebera ku mirimu gy'okukola sukaali mu kampuni ya Tiak Sugar. Ono asobodde okulambuzibwa ku mirimu egiri mu kukolebwa wano. Kampuni eno yatandikibwawo kati emyaka 11 egiyise era nga gavumenti obutuukidde olwaleero egisaasanyirizzaako obumbe 553 mu obukadde 700 okubayambawo ku mirimu gyabwe. Kyokka Joel Ssennyonyi yeewunyiza wa ssente zino gye ziraze kubanga tasanze yadde empeke ya sukaali. Ngaffe kituzibuwalira okutuulanga mu Parliament tugamba nti tubongere ssente endala nga tetunalaba ki ekivaayo kubanga ezo ssente mpitirivu bayinza okuba nga bo baziraba nti ntono ne ku muwa omusolo ezo ssente mpitirivu nga twagala okulaba valiyo ya ssente ezo sukaali anaavaayo ddi omuwa omusolo n'alaba nti kaakati ssente zange ziri mu kola ekyo. Joel Ssennyonyi era agamba nti bagenda kukkiriza ssente ziteekeddwa mu kampuni eno okufa ttogge. Ekira UDC, Ministry of Finance n'abalala tulaba nti balagajjalidde obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga be baliyo olw'omuwa omusolo nga ba-shareholders naye tebaterana kujja eno bawulidde abamanagement yawo nabo nga bagamba nti tubeetaaga okwetaba mu bigenda mu maaso kakati oteeka otya ssente mu kintu nota following up kiddukanyizibwa kitya era bitambula bitya buzibu ki obuguddewo kati awo nabo basuddewo siteepu naye nga ffe tugamba nti tujja kulemerako guno si gwe gujja okusemba tulina okumakinga sure nti ssente omwomusolo ze yateeka mu projekiti eno tezifa ttogge tezoonooneka bwe zityo ekyo tekitugenda kikkiriza. Excuse me, before visitors, can we just have the opposition? Obuwumbi 500 mu obukadde 700 plus ze zaakagenda ettaka eryo lya bwereere ekikajjo kisimba kiyinza okukulira mu myezi 8 ku myezi 10 mu myezi 8 ku myezi 12 baba wa hard cash tosobola kungamba nti installation of machines zisobola okutwala emyaka 10 nga bakya installing machines ekizibu kiri luddawa kisaovuga Salimu Sale okuva yava mu nsiko ye yafuuka yakola parallel state government eye ng'abeera mu budget nga buli project yonna gye baleetanga bagisomemu mu budget
50% of that project sente zibeera zize. 50% of that project yonna ebeetereddwa mu budget ya Uganda sente ziba zize personal ziba zize oba ziba personal zize. Kati ngezo baga nti bali obuwumbi 5 mu bukadde 7 kwata mu ejjambi yote mu kati sente ziba zize ng'omuntu. Kati naddira bano baba ataddewo ng'obugologosi okulaga ensaasaanya y'obuwumbi 5 mu 7 plus butya bugenda okulaki okuwanga abwanjula mu mpapula nenga tebuliyo. Yensonga lwaki amanejinza okuzimba Luweero yonna Kapeeka n'amu. Kati gankubuulire omuntu Ssekinnomu ne buga nti ogenda kuzimba factory ya kola boga embwet ng'eri ku ekemu oteekeddwa okuba ng'olina bank loan either eri ku international level oba ku international oba ku local nga sente ziri mu billions ogikola. Omusajja azimbye Kapeeka industrial area ku sente azijja luddawa. Can anyone answer me this question? Where this man gets all that fucking money? Kati ali mu Northern Uganda ettaka lyonna almost aliguza alimazeeyo ataddeyo zi business Omunyarwanda tulyose tufugibwako buli ggwanga lyonna wabula Omunyarwanda bambi otufuze tusiimye buli kimu tukitegedde tukulozezza buli kimu tutegedde entegeerayo enkolayo obutemu bwo obubbi bwo arrogance yo obukyaji na buli kimu tukirozezzaako ate kyo kyakifunako until nga tusituse wabula over our dead bodies buli muntu yenna ng'oli related ku Munyarwanda gavumenti bw'ekyuka ojja kifuuwa ng'okizza munda kubanga you have to be accountable for each and every economic crime gye mukoze against Uganda. Crimes against humanity. Crimes against indigenous. Kyandibadde kizibu nnyo to identify these people, their management, their behaviors, each and everything, but buli kimu tokirowozezzaako. We know who are you right now. Tumanyi mwe baani. Twebaza nnyo Mukama Katonda. Twandibadde tutwala obudde okumanya capability yammwe ebizibu byonna tubitegedde kati. Eggwanga temulyagala, muli babubbi, bannansi tembaagala, mubasosola, mubatta, buli kimu kyagala. Tweyanziza nnyo. Ne mujjukire buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero. Atayagala kulira bintu bino watu sigenda kufuwa mukka matu otegeere naye enfuga embi enziba ya ssente egenda kutuuka mu nsawo yo gwe kennyini ng'ensawo y'amaanda gye wagulanga emitwalo 2.5 egula emitwalo 20. Siga nti emiti gye batema omwana gibuze no kubanga bad governance and corruption inflation ereetebwa abasajja bano okwatasiriza omusolo ne baziteeka mu bintu ebitazza musolo yegenda okuleeta ggwe okutandika okuwulira ekintu kyolowooza nti kiri nnomo nga tekiri nnomo ng'ani akireese peebo. Omwana obutalya kyamisana na kyaggulo wadde ofuna school fees si nteekateeka ya Katonda Museveni ne famire yo. Ebbulwa ly'emiri mu Uganda si Katonda Museveni yabireese ne famire ye. Ekitta bantu ekiwamba bantu kyonna Museveni yakireese ne famire ye. Enfuga bbi okusosola mawanga n'okugoba abantu ku mataka si Katonda. Oli taddaawo n'atugamba mbu Katonda asazewo mboneebone n'okubonaabona kukusalibwa omuntu wa bulijjo olw'enfuga y'embi. Gw'oyagala kuŋŋamba Katonda yazimba amalwaliro oba Katonda yazimba amasomero. Katonda yayingiza yakola amasannyalaze mu Uganda oba Katonda yali Minister of Education and Sports. Katonda yali mu economy yali mu kusuubula no. Ebiseera mu Katonda tukyawa bwerere n'okumunenya bantu bannaffe be tufaananya langi n'endowooza n'entegeera
nga twawukana mu birowoozo byabwe n'ebigendererwa byo bye batukola ebintu bino byonna. Buli mwaka ne basoma budget nga Salimu Sala alinamu ssente zize ng'omuntu ne zikola project after project. Nibuuza bano ssente bazijjawa, bazimba za arcades, bazimba zi malls, n'obuuza ssente bazijja luddawa, kubanga ssente bazijja direct mu treasury mu budget ya Uganda. Ssente zigula amataka miles and miles, ssente tebazeewola bajja bujja mu treasury. Museveni alina budget nga buli lunaku akozesa biliyoni 2 n'ekitundu olunaku, 2.5 billion Ugandan shillings. That is almost emitwalo 8 egya dola. Museveni olunaku akozesa emitwalo 8 something egya dola, just a single day. Sente bazikolamu muki? Handouts. Lomboye ani boogera nnyo bakola bagule bonna abantu bagule bana bakwato basibe kati yawane mandate abantu ba individual, they have power to kidnap and arrest whoever is sabotaging his ruling. Museveni yawa abantu mandate n'obuyinza okuwamba n'okusiba buli muntu yenna okuva ku lesuwa n'okutuuka waggulu. Buli muntu yenna gwe beekengera nti asobola okubaako kyakola okukyusa obuyinza obujji bajjamu. Gula ba bloggers, gula ba tiktokers, gula ba namawulire, gula ba nabyamizannyo, gula ba celebrities, kola buli kimu ky'oyagala as long as nti ye asigala ali mu buyinza ye kyayagala okukola. Mukitegedde bulungi awo tuvudde. Lwali terubusa nga kampuni y'essimu empya eggulawo bagiyita PPF. Era CEO wayo ye yasoose okukuba essimu ng'akubira bakasitoma baabwe. Lwali terubusa kampuni y'essimu empya yaguddwawo. CEO wayo Lukwago yino. Hello Uganda. Wake up Uganda. Rise up Uganda. Freedom for all. All for freedom. Viva viva BFF. Viva viva BFF. My mother country Uganda, wake up. Long live Uganda, long live PFF. Defiance forever. Eyo kampuni y'essimu bagiyita PPF. Chief Executive Director ya Lukwago. Slogan yayo long live Uganda, defiance forever. Defiance means you defy from the reality. Wakanya until when? Feri tu wakanya twagala buyinza. So mutongole kampuni y'essimu paji bayita PPF yafulumye ng'ekitebe ky'ekikulu kiri Katonga, CEO ye Lukwago. Mukitegedde bulungi nnyo. Naye nga ekigambo defiance forever, that means for them they are not interested in taking over power. They are just there to stay in opposition, to fight in opposition. Defiance forever. What are you defiant? Oh, defiant nga chi toina chifana chisuka ko defiance kutwala buyinza. So essimu empya yaguddwa abagiyita PPF, da CEO wayo Lukwago, esangibwa Katonga nga buli kimba kikoze kiweddeyo. Kati kwekyo kanyongereko na kino. Oluvannyuma lwa CEO Lukwago okugulawo kampuni y'essimu eyo bayita PPF. Ate
eyatandika kampuni y'essimu eno ate abaddewo ng'essaawa zino ali mu New York, retired Colonel Kiza Besigye ng'ono state agent. Muwulire bulungi nnyo, saagala munyiige. Omwami ono yatwogera essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika. Kiki kyamututte mu ggwanga lya Amerika? Agamba nti yagenze funa bujjanjabi, yasinkanya abamu ku bantu be. Abantu be bano baali bajja dda nga bazze mu opposition, bagenze mu Nuupu. Akuba simu emu ku emu ng'akubira buli muntu yenna yali ofudisa egatta ku Nuupu n'abagamba bange nti mukome eweeka, twaguddewo ekibiina ekipya, ebya-Kyagulanyi mbiveemu, esente ziriwo, buli kimu ekiri, mujje tweddiza obuyinza mu opposition, buli kimu tujja kituukiriza. Kuno mmanyiri kiradikkano Kiza Besigye kw'oli, essaawa zino oli mu New York, okuba amasimu ku buli muntu yenna yali mu FDC ng'omugambo okujoyininga, era ng'obaintroducingira PPF, era nga mugenda kuleeta Lukwago nga president wammwe. Wabula gye munaatuukako eyo muyinza okukyusaamu ebirowoozo ne muteekawo kye tuyita coalition oba political parties okwegatta ne mulonda omuntu gwe mugenda okulonda mukube Kyagulanyi kye mwagala. Ndi wano tegeeza nti eno move egezaako kuteeka Kyagulanyi wansi nga bamukuba omwandaawe, eno Emmengo nga bakozesa Mayiga, mu opposition nga bakozesa DP Buloko, DP nga bakozesa ne Tandekano Kiza Besigye okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Besigye oli mu Amerika, okuba amasimu ku simu osinkana abantu bonna abaali mu FDC ne badda mu Nuupu n'abalala baali bakyuse, ng'era wawa ssente hard cash kubanga you have money at your own, you have money at your disposal. Oli mu New York essaawa zino, bwadde kumule baga nti wagenda kufuna bujjanjabi, no, wali okimanyi nti wava e Kampala nga Electoral Commission egenda kudikireringa ekibiina kyammwe ekite. Wano wenjagala osooka okwate Windows zo zeggule. Emyaka ebiri bweddu ekibiina kya National Unity Platform kyakola okukyusakyusa mu ssemateeka waayo okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga n'ebiriwo, ne kikwata ssemateeka ne kimukyusa ne kimuwandiika ne kimuweereza Electoral Commission bamwambendinge bamuzze akolebweko emirimu gy'ekibiina. Electoral Commission emyaka ebiri bweddu yagaana okukkiriza amendments za National Platform. Wabula mu kaseera ako yagamba tekyaddamu na kuwandiika kibiina kya byabufuzi kyonna kipya. Mukama waabwe n'abalagira ne baregistering ekibiina kya Mpuuga ne basooka beefuula nti babuzaabuza tebagala kuwandiika kibiina kya Besigye, nakyo baakiwandiisizza mu kaseera mpawo. Wabula emyaka ebiri National Unity Platform yateekayo constitution eyo bajambendinge, baagaana n'olwaleero mbo baali baggalawo. Kati who is fooling who? Who is fooling who? Kale kambuze mungabuza mu ntolo. Who is fooling who? Chairman of the Electoral Commission and your board of directors and governors, the party called National Unity Platform, 2 years back, they submitted their newly amended constitution, but you refused to accept their request as they requested. And you informed the public that you are no longer accepting any new political party. But let alone you accepted Mpuuga to register his own new party. 2 weeks back, you accepted FDC to register their new party. But remember, just a mere constitution of National Platform was blocked and is still blocked by the same Electoral Commission. So, sometimes you can do something to harm someone and you end up helping him. Wandikolechi tokuluma n'ozika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Mukola ebintu bino nga mulowooza mugenda kulumya Kyagulanyi mulumya Nuupu ne mu exposing a system yammwe slowly. The blocking of new constitutional amendment and you accept to register new political parties
the likes of Mpuga and the other of Kiza Besigye and Lukwago. It exposes the entire system. It exposes you. You are blocking Nup and Kyagulanyi. You are registering new political parties and they are amending their constitution, but you refused you refused to accept the request of national. So who is fooling who? Okola ekintu okulumya omuntu n'onzikanga oyambe muyambe kkiriza mutu yamba okumanya results zigenda okuva mu byokulonda naye kimutegeka. Temulumya Kyagulanyi. Mulumya system yonna ey'okulonda. Buuza Mpuuga, buuza Lumu. Mu kalulu kali akaggwa akatali kana aka Kyagulanyi. Omwali Amama Mbabazi. High Court yagamba before Electoral Commission to organize any forthcoming election, they should amend the electoral reforms. Era ne baba biki balina okwamendinga. Tewali kyagenda maaso. Olwaliro Mpuuga agamba nti aleta amendments ku bintu by'okulonda n'amateeka. Naye recommendation High Court ziyakola ziyandibadde ateeka, ziyandibadde enforcing okubeerawo tizibeerewo ziyambeko ensi okufuna peaceful transition. But no one cares. Mutandise kuleta ate ebintu bijja opposition. So bino ebintu muyinza okuza muyigiriza, temuyigiriza Kyagulanyi. Wabula mugezaako kutwala ggwanga liteeka mu dictatorship. Super kakongolyo. Ate namwe mweggalire lumu, public ejja kukola okusalawo kwayo. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Ate ebiseera ebisinga omuzungu agamba nti emirembe we gigaana okukola ebiseera ebisinga amaanyi gateekebwawo. Kye mwerabidde nti muli kaseera ka kazigizigi oba kye bayita fragile. Musaana kukwata budde engeri gye mulimu mu mbeera ey'ekikugu ennyo olw'ensonga myaka 4 mufutobadde ku ggwanga. Mutta abantu, muwamba abantu, mwagenda kuleeta mirembe na kukyusa kulonda kukyuka emirembe. Mukozesa mudumu gwa mundu. Akakikoko by'okulonda baga muteekeko kali independent, tekali independent. Mujja abantu mu parliament olw'ebigendera byammwe ne muteekamu abammwe. Esaazi tumwagala kujja opposition muteekewo ate eyammwe. Nga mwagala kujjawo mulowooza muyamba. Temulwana kya mwabula mweraga ensi yonna nti tugenda mu pure dictatorship. Ekinaava mu pure dictatorship okimanyi. Nina ekibaluwa kye nalabye nga kitambula ku mutimbagano saagadde kiwa makulu. Kibayita Declaration of Kinshasa. Declaration of Kinshasa eyo sigiwadde makulu olw'ensonga nze mmala kwetegereza ensonga zino. Naye Declaration of Kinshasa singa eneebanga eri ku mulamwa kyengambye abazadde mu kalowoozo ka leero ne ba MP bagenda okuleeta amateeka g'obufumbo. Muyisa amateeka gano nga mulowooza muli ku safe side naye mujja kusindikiriza abantu okugenda mu bikolwa by'okuvuga empanka. Ng'oyagala kumanya nti ensi nfuna abaana bo bali bavuzi ba mpanka bateekawo parade ngeri open mu Kampala nga bavuzi ba mpanka. Omwana wo ojja musa mu parade yo ng'anyumirwa nnyo ojja kugwawo ekigofu ne sukali pressure alusa. Ogoba kuziika ku saa 8 olweggulo nga tebakusabire na kusabira okukusaalira. Ojja otegeera nti ensi nfu. Kati nakino kyefaananyiza. Muyigiriza buli muntu yenna muziba buli kakutu konna ak'emirembe. Naye ekinaava mu dictatorship ng'eyeese mugenda kufiirwa buli kimu. Mugenda kufiirwa buli kimu. Mugenda kufiirwa buli kimu. Mulaba Bannayuganda nga batategeera ne bategeera. By the way, the big mistake Museveni is doing and his regime, the dictatorship regime, is to force the indigenous Uganda to get out of that country. That is a very dangerous move. It's like that Ugandans are going to look for green pasture, but it's time is going to reach those people they want to come back home. You'll get to know the reason as to why they were forced to get out of that country. Anytime they will organize retaliation, you will face it live. You know it right. It is a big mistake.
Bannayuganda bemuloza bafulumula okuba babuliddwako yes babuliddwako emimbanyi banagamba nti kati baagala kodda ka boy wange kiteeberezebwa Bannayuganda kati basukka miliyoni 6 abali ogwo kimwe kibayita miliyoni 6 nga zifulumye eggwanga nga n'endala zikyabuliddwa bulizwa visa kufuluma ggwanga goloza buli agenda okufuluma eggwanga alina ekyoza nti agenda kukola bukozi nga zagenda okusindika Kampala muzibba nkubuuza gwe Museveni kuno okuoli birungi kuoli Muhozi kuoli Damulira kuoli namwe bamaje bajenerozi kuno kwemuli mumulowooza nti abantu forcing bafulume eggwanga olwokuba nti balemeddwa okufuna emirimu bafuluma egenda kufuna mirimu kunoonya mirimu bagenda tula wansi batandika okulowooza okunyigirizibwa okuli mu nsi ze balaze nga n'essente ze basindika eka mubba ebintu byabwe bajja kuŋŋaana nga nemba muyina mizayiro musime muyina drone zino ez'omu bbanga nga baagala kudda kwabwe mujja kiro zaako mweyo dictator regime atina kino kakibagambe abapoliisi mulabanga abasiru abamagye mulabanga abasiru ne SFC enyiri mulimu group gye mulabanga abasiru si basiru obugonvu bw'olujegerege emaanyi gaalwo etaliwo tekalya muto ezinimi ezo ngombo za Kiganda etaliwo tekalya muto bati bwerebezze mujja kitegeera so ekitufu kiri buli munayegwenda gumula yenna n'abagenda mu mabbala tebagenda nti bagenze kuseka balina ssente no bagenda kwejjako kye tuyita stress abagenda tebagenda mu kubanga they have money no bagenda kwejjako stress n'abatamiiva banywa omwenge tebagenda kunywa mu kubanga balina ssente no bagenda kwejjako stress time egenda tuuka nga n'omwenge ogwo tukyasobola kutta stress nga ne kometa kyasobola kutta stress nga ne ssente zibatwala okubajjako stress ziweddewo bajja kuddamu bafunire bagage ekinaddako mujja kitegeera yes musobola bakola buli kimu kye baagala at the moment n'obudde bugenda kujja nga tepukina kimugenda kuzza so njagadde okibagamba mbere nga mukimanyi mubatunyigirize bulungi nnyo ensi etegeere wabula buli yali Kampala ng'omulaba aseka taseka bayita amakweka nsaamo buli ali Kampala nga mulowooza nti ali bulungi aseka taseka go bagayita makweka nsaamo ekyo ate mukimanyi bulungi nnyo bw'atama Uganda era democracy eri bulungi ekikutambuliza mu coffin eri ya bulletproof kiki Museveni go wategese omukolo amajego gamaze wiiki namba nga gategeka oli mu coffin ya bulletproof otambula obuuza ku bantu kitegeeza nawe kenyini toli seteni ku future y'ensi yo n'obulamu wo ne family yo goba osobola okwagulira bulletproof what about your family and others lwaki okwata emmotoka for 4 hours ng'ovente bw'ogenda olina gy'olaga n'okwata emmotoka 4 hours lwaki abaana batambula kiro abatambula emisana bamala kusiba nguudo nga ggwe batambula mu bulletproof kubanga toli seteni kubanga mmanyi mukoze ebikolobero ku bantu just muganyi ku acceptinga and the reason being Muhoozi yanyoosa okukola tweet eyo ku zimu ze babasindikidde sanctions bakugambye don't dare plan to stand again 2026 tewarespondi kubanga emputo ina nyingi Paulo B wa Cameroon wajja ali bataliyo olimbigere ya Paulo B alizo sigezo kilomita mu kutuuka wali nkiddamu kuzimu ku sanctions bakusavinze kwa baddeke gamba nti totekeddwa ko simbo 2 kubanga gwe kenyini ofuuse kizibu eri Eastern Central Africa ne gwanga Uganda atenga tezibagala fire tebagala butabanko bujje mu East Africa ne bagata wesima wabula tonna respondinga ku bio bwebenseri safe nga security wali kiche kutambuliza mu coffin ya bulletproof era lwaki abaana bote batambula bisana lwaki batambula kiro oba lwaki banatambula bamala kuteeka bambega bonna jalaga ne janavanga ne wagenda okushopinga teribatize omuntu kubanga temuli seteni ku bantu bamudiringa nabo namwe mukimete munyiziza